niyanziza nnyo abatulaba abaliking omukutu gwaffe gwa Press Times mu subscribing ogenda ku YouTube subscribe Press Times omanye ebyobuwangwa n'ennono omanye Buganda yajja etya Uganda yajja etya ebyafaayo bya Buganda ne Uganda bitambula bitya ebyo no bisaka ku Press Times mukutu gwokka ogugenda okuwa ebyafaayo era abavubuka kubanga kati omulembe gwa digital oba yakumanya ebifa ku Buganda jangu ku Press Times ogenda kufuna omukutu n'ebyafaayo bya Buganda ne Uganda okutwaliza awamu omulamwa gwe tuliko tukyali kabaka kye yasinga obukambwe buli kabaka yali mukambwe mu ngeri ye kali nga olaba nti ba dictators abali mu ggwanga mu nsi ensi ogende Syria dictator Assad dictator wogenda wa Libya bagamba Muammar Gaddafi yali dictator nga wogenda Iraq ngagamba Saddam Hussein yali dictator nga wogenda Egypt Muhammad nga bagamba naye yali dictator naye bamujjako kati kuliko General Assis naye dictator Field Marshal wogenda Russia twina Putin Russia dictator wogende North Korea twina Kim Jong Un dictator wogende Cameroon wogenda Angola wogenda nsi West Africa president chao dictator kabaka wewe Morocco naye dictator naye abantu abawedde naye munnaye tekimujja kubera dictator wogende Thailand naye dictator jali wogenda Kagame yonna ejjudde ba dictator kati kabaka kye yali omukambwe tugenda ku kabaka Suna yakulembera Obuganda mu 1832 paka 1856 Suna yayina olubiri ennabulagala olubiri lwaliwo era Suna yayina embiri ez'enjawulo kubanga yayina abakyala 148 ngayina abazaana be bayita concubines emitwalo ebiri bonna naye katulaba Suna yazaala abaana basoba mu 220 naye ng'omwana yali ow'enkizo yamuzalya mu lubiri ebbanda gwe tuyita Walugembye Mukaabya Muteesa gwe tuyita Muteesa 1 gwe babulamu Muteesa Royal University yayina abaana bangi Suna yayina abaana kati nga weerwa Imbogo yayina abaana bangi nnyo toyinza bamala yayina amanya g'abalangira bangi nnyo kubanga yayina abakyala bangi n'abaana bamanyikako bali abaana 2 abamanyika kati tulaba n'abaana kati nga tulaba omulangira Kayima omulangira Kayemba yayina abaana bangi nnyo naye Suna kye kyamufuula omusajja omukambwe n'asinga Shaka Zulu kubanga Shaka Zulu yakulembera Zululand in the early 18th century kati yayina byanjawulo ki ngenda babuli ebyafaayo byamuleetera okubeera Suna omukambwe Suna we yali bamulondo okujja ku Bwakabaka oba asikira kitaawe Kamaanya yalina okutta abalangira mulangira Kayemba omulangira Kayima bangi nnyo be yatta naye yabattirangawa tuze tulaba nti buli kabaka waliwo ebitabaazi buli kabaka alina we yattira kati nga ekyokulabirako Mwanga ye yatta abajulizi Namugongo naye si yasooka okukola ekifo Namugongo kyaliwo ne kabaka Kateregga ekifo ekyo Namugongo ye bakittiranga baali bakita kitabaazi kyaliwo bakittirangamu ekifo Namugongo naye Suna ye kyeyakola engeri gye yali ennabulagala yalina waliwo ebifo 2 ngenda babuulira lwaki Kasubi eyitibwa Kasubi lwaki Nankulabye eyitibwa Nankulabye kati nga wetumanyi nti kabaka ayitibwa Baffe mu episode eyaggwako nababuulira lwaki kabaka ayitibwa Baffe kabaka alina abakyala bangi ngamya alina abakyala Bannaabagereka bamanyikiddwa 148 nga alina ne ba concubines abasukka emitwalo 2 kati bonna ab'amasaza kye bakolanga buli muwala yakulanga n'asuna ebbeere awezeze emyaka 10 nga bamuleeta mu lubiri ennabulagala kati bamuleeta ennabulagala nga alina ekisaakaate kinene nnyo kati ennabulagala ewezaako iikanga 200 olubiri awo Kasubi wawezawo ikanga 200 n'omusobyo kati nga balina ekisaakaate
ekyemmuli kati nga abavubuka bonna bajja ne balingiza ku kisaakaate ekyo kati nga bayita eno kati nga wetulaba Kasubi Road ku kapoliisi nga balingiza kati mu kulingiza ne bagamba kati nze Bukenya wensanga Petero ne mugamba ne musanga alingiza mu kisaakaate ekyo nga mugamba nakulabye ngenda kuwabira ki ngenda kuwabira eri Obuganda kati onakulabye mwe mwava ekigambo nankulabye kubanga nakulabye olingiza mu kisaakaate kya Kabaka enabulagala kyava ekyalo kiyita nankulabye kati nankulabye ekyo we wandabanga Petero yansanga nganga ndingiza ng'ogwo musango kati ogwo musango gujja gutya kati we bagenda bansadira omusango lwaki nningiza nyaka kubba bakakabaka bakyala bakabaka nga bantu wala ekiwunya yo mukiraba ove nankulabye odda kiwunya ababere Kasubi mumanyiwo ekiwunya ekyalo kye bayita kiwunya zone oba village kiwunya kyava kiti okiyita ekiwunya kubanga battirangawo abantu kati nga wawunya kikyava okuyitawo kiwunya Petro siwe kiri kati abantu be battiraawo baali bangi nnyo kyekyafula Kabaka Ssuuna omukambwe kubanga yattirawo ki abantu buli Kabaka waliwo ekitabazi we yattiranga n'ekiwunya kiteeberezebwa abantu abasukka 1000 babattira mu kiwunya abamu babasibanga ku miti nga bakusiba ku muti n'ofiira okwenjala ebisolo zetuyita ensega nezijja nezikola ki nezikuliira okwo ebisolo by'omusiko nebijja nebikuliira nga bakusibye ofa enjala kati bakabaka balina engeri gye battangamu abantu wewe yatukanga nga ozize omusango tugamba oguddiza busujju bakuleese wa Kabaka Kabaka we yatulanga ngagamba oyo mumumpe nga otulawo nga bakufumita effumu eno anyumya we bakufumita effumu paka lufa kwegaba bakabaka bali bakambwe bakabaka bedda kati ekyokulabirako nga Kabaka we South Africa Shaka Zulu mama wewe yafa yayina okutunga abantu ku mafumu ne bakutera ku mutigwa gati ng'olabo gw'essimu naye nga bakufumise nga bakutimbye kulinga olinga statue olinga ekibume nga bakufumise kubanga Kabaka akoze eki afiddwa mama we nekibeera era ng'obuwangwa omulamu omuntu bamufumita n'akalira okwo envunyu n'avundira okwo ebisodo ebinyonyi ne bijja ne bimulira okwo paka lwakala kwegaba Kabaka balinanga abedda balinanga ebintu bye bakolanga ebyabafuulanga abakambwe batuuke n'okutiibwa nga Kabaka waaba ayogedde oba omwami ku kyalo waayogera taddibwamu olw'obusungu nga bajja kuwabira owa Kabaka kati kyovula bakabaka baalinga bakambwe nnyo abantu babatye basobole okukola ebintu bye baagala kati ekyokulabirako Kabaka mu masaza gonna wabeerangawo omuntu yalinanga ennimiro 2 ng'alina ennimiro y'ewaka n'ennimiro ya Kabaka ni keesi enjala weegwa ng'ogenda ojja mu mmere ng'oyunja emmere mu nnimiro ya Kabaka ati omuntu yenna talinanga nnimiro ya Kabaka ng'oyo bamutta n'ennimiro ya Kabaka yali ya mugaso ki nti Kabaka wakyala mu kitundu ekyo alina okuliisa abantu be owesaza alina okuliisa abantu ngamba ennimiro mu nnimiro yo omuntu yabeeranga n'ebibanja 2 mwalimu ennimiro ya Kabaka n'ennimiro y'ewaka eya family naye ng'enjala weegwa ate ennimiro yo eba eweddemu emmere ng'ogenda kwewola ku nnimiro ya Kabaka gye wasimba egenda okuliisa ekyalo bagitanga nnimiro ya Kabaka kubanga yakuumanga abantu nga balina ekintu kye balya mu kitundu nga Kabaka si yagirya mmwe mwennyini we mugwa wewabwawo oba waguddewo olumbe oba mufiiriddwa gye muyunje emmere kyova bagitanga nnimiro ya Kabaka kati gwe wagananga okukola okulimanga mu nnimiro ya Kabaka automatically balina kukola kikubonereza bibonerezo ki ebyo baakolanga edda baasimanga ebinnya ebyo nga mwe batereka abasibe era wabangawo Kabaka ng'anyiize ng'agamba saza gundi bampeereze baweereze abasibe bajje balime era omuzibe yagananga oba eyalinga omunafu nga bakola ki bamutwala ekiwunya nga bakola ki bamuttiraawo kyova buli Kabaka yalina ebyenjawulo bye yakola mu biseera bye obukambu bwe buli Kabaka yalina kati nkuwadde ekitabaazi ekyali ekiwunya abantu babattirangawo ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna n'ekyalo ne bakituuma kiwunya kubanga kyali kiwunya emirambo buli Kabaka yalina kye yakira ku munne kye yasinganga kati nga we nagamba nti Kabaka kagulu tebuchwereke ye yabagamba nga sigula omusizi nga tokutemyeko mulandira
kati womalira okusigula omusisi toyinza kugusigula oba wagira ngo okuwanga okutuka ngagamba nti wetike muli busimbalala ozitwambuze mayira 4 oba olima okuta zirete ki zirete mu lubiri ozimbe embiri mu busiro ngoino tambula mayira oba ova kyagoba ovawa sinzira ku distance watambulanga kati bakusimba ekigana kye muli kirimu emuli 10 ogenda cheti koti ate zigenda kubanga zikufumita kwega buli kabaka ina kye yasinga ku munni era we tunamalira episode eno eya kabaka kye yali asinga obukambwe mwe mujja kwesalirawo nti yali Ssuuna yatumibwa ekyalo kiwunya kubanga abantu babattiranga awo eminamo ne giwunya ne bagamba nti wano kiwunya oba n'ogamba obanze ngina ne gundi eyansingira okuttaani kagulute buchwereke oba Bemba Musota yagamba nga ye yitanga wemba musota mba musota wemba muntu mba muntu era n'atuma ekyalo kitemu yatiranga abantu nekifuulibwa kitemu era nakati woba wakavaawo ekyengera oddawa wongede ensangi waliwo ekyalo kye bayita kitemu ekiri between Nabbingo ne Mayaawo kitemu bakiyita kitemu kubanga Bemba Musota we yattira ki abasirikale abagalagala ba kabaka Kintu mu 1295 paka 1002 Kintu we yatwala ki kwegaba buli kabaka alina kintu kye obukambwe bwe bwasinziranga babatumanga n'ebifo nti kiwunya batiranga abantu ne bawunya tikitemu batiranga batemundyanga wa abantu kwegamba ebyo byonna bize bibeerawo musigale nga mulayikinga omukutu gwaffe gwa Press Times subscribing ku YouTube oyingiza Press Times ku YouTube ebe kuletera Buganda gyevudde n'omanya zigadde ndi Bukenya Habati mbere bulungi.